bakozesa omukisa guno okutereeza n'okwetondera okusinziira ku bigambo bye nayogera bwe nali mu paaliyamenti ku kakiiko akatunuulira ensonga z'amaka. Mwena bali ku mukuto gwa Daily Stop tubagala nnyo bali mu ggwanga Uganda ate namwe abali emitala mayanja mwe bali kubanga ate mutugobera Mukama tukwebaza kubanga oli mulungi otuwadde ekisa twaniza okubeerawo komwe mutukuvu luŋŋamya abantu bo era twenyika mu ndagaano y'omusaayi gwo mu Kristo Yesu mwena tusabidde amina. Kale nalagekaawo nawadde nkuwa ka video oba nabadde nkuwa story ya Pastor Sempa weyavuddeyo n'agamba nti naye yegasse ku male ne banne okuba nga bawagira basajja abakristaayo okwasa omukyala asukka omu wabakyala ng'asukka omu era yageze mu paaliyamenti mwaka akakiiko akavunaanyizibwa ku nsonga eyo n'awaayo ebirowoozo bye. Vidiyo eyo nagikuwadde naye eri gwe atanagiraba kankujjukizeeko katono kakati yavuddeyo neyeetonda Asemba ba Uganda simanyi kibaliko. Yavuddeyo neyeetonda ebigambo bye yabiridde abanaye bw'ate simanyi kyandiko oba babyogera nga baliwa oba babaako ki. So ekyo kiraga nti oluusi ebigambo ebimu bye boogera abasomba bano biba byabwe nga bo baba tebakulembeddwa mu mwoyo wa Katonda, babeerawo ne feelingi zaabwe n'ebidiirudiiru byabwe ne bajja ne boogera. Kuba singa yali mwoyo wa Mukama nga yamuluŋŋamiza ate aba yeetonda ki? Aba teyeetonda. Kakati kankujjukizeeko katono nnyo ku bigambo ebyamufiiriddeko obuzibu ne yeetonda. Singa okubeera ekibi kati nze nga omulowooza a Christian intellectual and thinker ngamba nti newankubadde amaka agali polygamous galimu ebizibu naye tusobola kukola tteeka okumenya amaka ago. Owulira olw'okuba omuntu okufuuka omukristaayo ayina kubeera mukyala ki omu. Kati ekintu ekyo ngambye paaliyamenti etteeka lino liteekewo omwagaanya eri abo abalala b'endowooza eyo nabo basobole okubeera n'amaka gaabwe babeere blessed bakendeeze violence. Kale ndowooza omuwulidde. Simanyi lwaki balina endowooza eno nti okubeera n'omukazi omu kwe kuviirako violence mu maka. Kuba ndaba kyakulembeza ne male kyakulembeza nti kasobeera n'omukazi omu ku violence mu maka. Balinga bagamba nti bannaffe bano abasiraamu n'amadiini amalala agakkiriza abakazi oba omukazi asukkamu omu teri violence gyeziri. So boogere kimu nti balina biddiiru byabwe bye bayisaawo oba balina abali emabega naye ekyo kya violence tebakyekwasa. Ndaba ne mu maka agatali mu mukyala nga galimu violence ne family just family violence mweziri. So violence shouldn't be an issue wabula bano abantu balina ebintu byabwe ebikweke. Kakati ebigambo bye yabyogera last week some 7 days or 8 days back. Kakati olunaku lw'ejjo yavuddeyo ne yeetonda n'agamba musonyiwe byayogera simanyi biki saana kudda mu statement ze kamukuwe omusumba Sempa asabye mu musonyiwe kati kiri erimmwe oba mu musonyiwa oba temumusonyiwa naye nga tulina omusonyiwa ffe twakusonyiye musumba naye twali twebuuza ebigambo ebyo byavuddewa byabadde bibyo walese n'ebitabo n'okola ki intellectual biki. So oluusi mwebuzengako omwoyo wa Katonda abasumba nga mwogera tetubagaana kwogera naye kakati awo novayo noyogera wiiki emu ate novayo nogamba kusonyiwa byewayogedde simanyi tewabigenderedde. Ekyo kiraga nti wali okozesa amagezi go
So ebintu bya Bayibuli buli obireetamu amagezi agago kitegeezera ogenda kuwaba nnyo kamukuwe ngasaba ekisonyo omusonyi omusumba wamwe wuuyo. Community church yetundidde eggwanga ne bannaddiini muzikiriza za Kristo ku birowoozo byawa mu kakiiko ka Parliament keekamo ku ky'abasajja abakkiriza mu Kristo okuwasa abakyala abasuukamu omu ku Lwokunala bwekyewedde. Pastor Sempasi ne Lwokunalamu lwatuzize bugulubi nga aliwo n'abasumba b'abalokole abakulembeddwa mu Bishop Moses Odongo akulira abalokole abeegattira wansi wa National Fellowship of Born Again Pentecostal Churches mu ggwanga yetundidde bannaddiini n'abafumbo abakosebwa olw'ebiteeso bye yawa. Njagala okozesa omukisa guno okutereeza n'okwetondera okusinziira ku bigambo bye nayogera bwe nali mu Paliamenti ku kakiiko akatunuulira ensonga z'amaka. Sempa agambye nti ng'omusumba tayinza kuwagira musajja kukwasa mukazi asuukamu omu olw'ensonga kikwata n'enzikiriza ya Bayibuli. Kati sinnakyuka okuva ku mulamwa ogwa Bayibuli kwesomesa era eyigiriza nti omusajja awasa omukazi omu era nkyakkiriza nti eyo ye mu Luzungu perfect will egamba okuluubirira kwa Mukama okusingira ddala obulungi. Agambye nti ekirungi byategeeza ababaka mu kakiiko abaleetera ebisambi biwandiike n'agamba nti engeri gyafunye okwabula kuno wakuddamu okuwanikira Palamenti agitegeeza ekituufu. Kati ngenda kutereeza ebbaluwa yange mu bwino ku pointi eyo nsobole okubeera nti kyempandiise mu buwandiise kuba nakibasuubiza kibeere ku rekodi. The issue is that the matter of Abraham that they bring in with Hagar is not an authority that kale omusumba omulabi yeetonze agambye bannaye mu musonyi we simanyi oba kwolwo nalindidde ki oba naye nze kyensinza okulaba abasumba b'e Uganda baagala nnyo kamera bwe buzibu ekyo kigaleeta obuzibu. Abasumba b'e Uganda social media zibatutte nnyo zibalidde. Bwe tuteesonyiwa social media ng'abasumba dini awo tugudde kigo kyennyini. Social media erina amaanyi agaayo malala nnyo ekuvuga nekujja ku mulamwa. Oba oyagala social media ekutunulemu kamera buli saawa zino zibukedde NTV biki buli saawa yagaza NBS zikutunuzeemu kamera then ogenda kuva ku mulamwa. Kubanga abasajja okutunuzaamu kamera olina okwogera ebintu ebitakwatagana oluusi. Kwali oluusi tosabaira mbanaye nina enjiri njala buulira abantu beenenye ne bajja. Za TV tesobola kujjamu ebyo aneese ng'ozisasudde. Nibo bagamba naye nze nzikiriza ky'abasajja okuwasa abakazi abangi zijja situkirawo zijje. Kubanga eryo eggulu eriba libakolera. Kaakati abasumba b'e Uganda kye kizibu kamera. Social media zibalidde. Bwe tuteesonyiwa social media simbi kuba nazo tusobola obuuliramu enjiri. Naye nga tonaaba kwogera eri social media sooka weebuuze mwoyo wa Mukama y'abirimu oba ndi kwogera byange oba ndi mu byange ndi mu sitoole zange. Oba mwoyo wa Mukama yakugambye it's fine go on kuba message aba ayina gwagisindikira. Naye bino nga twetumiikiriza abantu bonna bakuwe focus bitugera kutuyamba ng'omubiri gwa Kristo. Kati abadde bamuwolereza kubeera abadde abamuwolereza mutuufu omusajja mutuufu ku byayogera mutuufu nnyo era ngenda naye ndi mabegawe. Kakati gw'ogamba nti mutuufu amaze neyeerivayizinga amaze nadda mu kutegeera kwe n'ategeera nti yabadde ate mukyamu. Kati gwabadde omuwagira naawe sooka otubuulire mutuufu. Kyekyo ekizibu ky'Abakristaayo tubukira nnyo ebigaali era mwabaddemu n'abanyiigidde nga mu comment section. Kakati tutunuulire omwoyo wa Katonda tuve ku bantu tuve ku social media okitegeera tuve ku kwagala okuba nga kamera zonna abantu bonna oyagala obeere eddalingi wa buli omu tekisoboka.
musumba togenda kubeera ddaalingi wa buli omu, era n'ebyo byoyogera oba byosomesa si buli omu abisanyukira. Kati ono oyagala okubanga buli kibiina oyagala obeere nakyo, oyagala ekkanisa obeere nayo, ate oyagala n'ensi ebe ng'ekuwulira. Zino zi mistake zetugenda okukola, tugenda kubeera nga mu kwetonda buli ssaawa. Oviki kati ate tuba tukutte olugendo olw'okukola ensobi, ate ne tuddamu ne tujja nga tewagikoze ogitegedde. Ndaba ate mu nsonyiwa ate olunamagamba seetonda. Kinadde njogera nadde nkitegeeza seetonda nze. Kakati ebyo bwe tunaabeeramu ebyo tetugenda kubanga tetugasa omubiri gwa Kristo. Naye tukole kye tuteekeddwa okuba nga tukola ng'abakkiriza. Tuleme kubuza abantu kuba statement ze yakola ng'ali ku interview n'NTV. Obuuza bameka abaabula oba bameka abaawasizza n'okuwasamu eyo wiiki, abayogeddeko owookubiri mu ndowooza wadde nga tanaamufuna mu buli bangi. Aali n'olwejja nogaba naye mu nsonyi wooli kati endowooza ekirowoozo yakiguze dda, yakitutte dda ne mu maaso gw'ozanya n'okuzanya. So tuleme kubuza bantu, tukole kye tuteekeddwa okuba nga tukola. Omwoyo byatanakugamba tobyogera bisirika paka ng'alina kyayogedde. Mubuuze nali toveeyo akuba wasoma paka Makerere n'oyitawo paka Kikoni oba wa n'ogamba hasha the intellectual soma na degree na bachelors. Ebyo tebikola mu bulokozi. Ebyo tebikola era n'oba n'ebitabo byonna nga tolina mwoyo wa Katonda oba odaagira bwereere. Nate tetukugaana kusoma nako kulungi kulina kyekuyinza okukugattako. Ekitegeera so Musumba asabe tumusonyiwe bannange Daily Still Hope ne bakristaayo abannaffe abakkiriza Kristo Yesu, ate nga okusonyiwa lyo tteeka kyo kiragiro Mukama waffe yatugamba tulina okusonyiwa. So tumusonyiwe naye ekisinga byonna tumusabire kubanga ye omulabe tatudde, eyamukozeseza ziri mistakes still era ajja kunoonyayo engeri gyakola ki gyamukozesa ensobi endala. So tumusabire Musumba asobole okuba nga atereera mu layini entuufu. Layini eyo ekulembeddwa omwoyo wa Katonda, si ekulembeddwa ebitabo oba n'amagezi ganaga getujja mu campus ago tegajja tuyamba. So Mukama tukwebaza kubanga oli mulungi, tukwebaza olwa basumba baffe Uganda bonna Mukama abasinga wabayita gende asibiye bitekeddwa okuba nga ate byogerebwa. Tubanyanga mulagano kwa Kristo Yesu mwana Katonda tumusabidde. Amina. Kati baagala nnyo netwolo